Program of Soma Girl surprise your loved one on Okakusta TV emnyenye gwanga nange Hope Shifa nakawandi yakolera ekyomwendo mbulamubo ani akubereddewo ntegeeza ani muzirawo ani hero wo noka twebaliza ba mama batata eddala mukama tuwomukisa munange webale sina kyakukola okujjako kusabira mukama batata basenga bakojja ate oba tuyagala eno ng'okwala bajjajja abasoma ebitabo mama nedda mikwano mujjawo boyfriend wo mwami wo fiancé wo neighbor wo mukwano go okiwo obiwo tegeka baby showers birthday surprise engagement parties mungeri eyokwewunyisa wano Okakusta TV emnyenye gwanga olunaku lwala kubiri sawa 4 ezekiro neddibwamu ku Lwokutaano ku makya sawa 5 nange Hope Shifa nakawombe omwerezaawo tusubwa Okakusta TV omulungi program wewunyise omwagalwawo surprise your loved one nabagamba olunaku lwalwa kubiri sawa 4 ezekiro program neddibwamu ku Lwokutaano ku makya sawa 5 nange omwerezaawo Hope Shifa nakawombe nakugamba bw'ondaba mu kifo tuba tugenda kusanyuka tuba tugenda kwebaza tuba tugenda kuddiza ate tuba tugenda kusurprisinga tuba tugenda kwebaza mbalaba mwebuuza Shifa leero atuleetedde ani agenda kusiima ani agenda kwebaza ani balaba omugole tampulira anti tuba tutandika twogera bwama nga tumugeya mubimanyi naye nga tuzeeku surprisinga mwana muwala Robin ali wano tamukubira akasimu kubanga kino kigudde bubi takimanyiiko era takisuubira tuli mu Fairway Hotel era nga graduation mwana muwala Robin atikkirwa era nga asurprisingibwa mami we bwogenda okumanya amannya mu maaso awo era nga otegera ensonga ze lwaki akyagadde bwatyo kibe special bingi nnyo byataddemu ebya surprise naye nga bambi omukyalo ono yannyumidde embeera nti bagamba wano mu show nti twagale abaana omwana bonamuwa omukwano naye ajja kuzzaayo omukwano eri abalala so kati omukwano gwa leero maama na muwala we tuzemu surprise nga mutegekeddeko awo obulabo okwegamba nagamba nze njagala ekirabo kya Robin abasita TV bakibeere nga bakitwala twebaziza bonna abataddemu omukolo tegukolebwa muntu omu wabula bantu tweyanziza abazze okubanga webali olunaku olwaleero abali part of this mwebale nnyo mwebalire ddala era nga tugenda batuyitako mu bantu mikwano bwe tubabuuzaako oli bwakubuulira ekirifaana ekyamanyi ku Robin amuyita atya ayavuddewo okujja wano nga bwe mubimanyi bwe tutera obikola naye nga tuli ku Star TV mikwano olunaku lwaleero era nga tuzze kubanga tusanyuka tewali kirala kituleese wano wabula ssanyu lyokka kyenabagamba mbajjukiza nti Tina Beauty Clinic ali paka kademo level kwa shop L20 yatukolako skin nezinyirira kwashikasha za bridal coach akushere bulenga bebatudiza enyi bafa balungi abazze nga okubeerawo olunaku olwaleero sigala ku Star TV tovaako Patience. So good. Thank you. She's my close friend, a very, very good friend. Kati baba close friend baba manyi bingi febe tubadde tumanyi kati kyekirifaananyi kyonna kyoyinza okutugambako ku Robin oba kisesa oba kinyiiza kiki ky'omumanyiko kyonna Kyemanyi ku Robin bamukola appointment with Robin n'otakituukiriza akukubye n'akugamba peshe nze nawe tuwedde tukubulokinze nze nawe kiwedde then after nakubira after some 2 days nakubira nga nali nkugobye naye gwe wange jangu nakomyawo yeah she's very funny a close friend yeah buli kimu kiri ku Robin. Yes, thank you so much omwabubaka kibambi Robin, I wish her the best and the best, and she knows patience and jagaliza. Magaizo minimum from I wish her the best. Yes. Okay, thank you so much. What's a comment here, Robin?
bwemufunamu obutakkaanya agamba biwedde peshi ngenda ku blockinga we are done. So wawetawo ennaku entono nnyo ng'atakukubira nga abuzza, which means ayina forgiving heart. Mukyala mulungi asonyiwa, ate omuntu asonyiwa kitegeeza aba ayina eddiini. Bwetyo tweyongeddeyo. Bannange switi oli smart. Bannange abawagizi ba Star TV tweyanziza puroguramu yaffe gye mutuusaako. Wefini mukwano gwange okumala kabanga. Wefini ye mukwano atasangika, ye muntu akulabako ekintu ekibi nakugamba gundi kino wandibadde okulaba oti takoma kikulabako naye n'okuwabula. Era ndi wano okumusanyukirako kuba mukwano gwange abeerawo mu buli mbeera. Ye muntu gw'ogamba Wefini kino emikwano egimu mu biseera ebizibu gidduka nengamunange kino nagamba nze siriiwo kale nja kukubira nja kulaba naye ye abeerawo omugamba nti Wefini twandikoze bati kanzije kati okoze ota eno twakola folapu ku mikwano gye ne wabaawo obuzibu nakubiza kati watereera bwakumawa byali bitya. Banaye ndi musanyufu nnyo era Mukama amwongere omutima ogwo gwalina gende maaso nagwo okujjamu yamu okuwangula n'okutuuka ku birungi ebisingako wano bingi. Okay, thank you so much. Omukyalo ono naye mumuwulidde bw'atyo. Ngenda kuba nkola akasavu kanyama kati kangendeko ne sayidi eno. Bannange tusanyusa okutula bannange. Nanyambwa. Nze n'abawesitude. Nabino mwitootya. Moving mami we kiki ekyo Robin wali erinnya Robin kikyo kyekikugiramu gwe kyonna ekisesa oba kitya oba kirifani kyonna ku Robin kikyo ekyakugamba abatamumanyi ne tumutegeera. enkolera yasomera molekole eno naye nga Robin bw'omukola naye ogamba kale ayina engeri amugenda muwangaku ng'omwana asoma kale namwagala kongera akalungi naye kalungi tokuleetinga ddala tokuleetinga ddala yabakikiza kale kabawamu naye Robin ogamba Robin omutemyako okugenda gwe n'omuwa Ali very fast abidding amangu. Omugambayo obugambo ki Robin? Robin nasabira omukisa kale nsooka kubaza Katonda okumumazangu emisomo gye kubeera yanama kale walinaga balamugerera nga yomugamba Robin kino nakyenamu obaleke nze gyenaganda bayo Robin mwebaza okuba nti yaŋŋamba nti gyalaga alabayo era alabireeyo atuuseeyo era ate atuuseeyo nebaza Katonda okumutuusa ate nemusaba amugulire enzigi ezisigadde Mukama abawomukisa. Tweyanzeyo bwetyo mikwano tukyagenda mu maaso tuli mu kutegeeza Wiz Robin ali atembeera ze tuyitako mu bantu be mubagenyi be bonna abatudde wano olunaku olwaleero batuddewo lwakubanga ye kati bwentyo ngenda kugendako mu baami ngenze nnyo mu bakyala agendeko mu baami. Robin omuyita otya Robin kubanga era oba n'ensonga lwaki osikuse n'oleka byonna n'ogamba nti nyina okubaawo. Mukwano gwate mubitegeera ebyo nabalaga enjawulo nti omuntu asobola okuba sisitawo nga si mukwano gwo, omuntu asobola sisitawo nga mukwano gwo, mamiwo asobola mamiwo naye nga si mukwano gwo. So kati mukyawula omwami ono agambye Robin muwala we ate mukwano gwe muba mukitegeera. So yensonga lwaki oli musanyufu ku lunaku luno? Olina ekyoyinza okugamba ku Robin kyonna? Sinanya kyamaanyi okujja kwongera okumusibira eyo kwongera okubeera ayinga byongera ebintu by'ensonga. Kale ssebo tweyanza olaba sati by'omulungi akaseera obeka tetulindirira
kekano kirabika omugole waffe bamuteeseteese atubeere nga ayingira ate tugenda kubatwongera okwaniriza abagenyi abanyiridde abanekanyekanye ku lunaku olwaleero ne bajja ne babeera part of this ne babeerawo ku mukolo guno so ke kaseera kekano tuyingiza Robin omukolo gulimu surprises nyingi mulimu abayimbi baseregube nga surprise takimanyiko mulimu bingi nnyo mami bye yategese so kabebere nga ate mpa MC akazindaalo atuleetere omugole waffe omukolo gubeere nga gugenda mu maaso mugenda vaamu bingi nnyo ebinyuma mulimu okulya mulimu entertainment mulimu bingi nnyo byogenda okulaba mu maaso awo sigala ku Star TV tovaako omulongo tweyanzanyeteyanze nga bwabategeezezza ebirungi byebikyajja ebibi bye twaleseeyo twebaza mukama katonda nti omusomo twagukubye oluku mu mutwe era mu kaseera kano mu ddakiika ndowooza ziba seconds omugenyi waffe abagenyi baffe batuuse bali wano ku mulyango era DJ ndowooza weetegese bulungi Come on, you can get out. But don't come there, please. Hey. Oh, my child. Independent woman, African woman. Oh, my child. Sing a child. Sing a mama. Sing a Hamere one.
If you need me, call me. I don't care if I'm sleeping, if I'm having my own problems, or if I'm hungry at you. If you need me and if you need to talk to me, I'll always be there for you. No matter how big or how small your problem is, I'll be there. And the award for awesomeness goes to you, my lovely daughter. Hey, Nasanga Robin is being a jail. With lots of love from Mommy Beatrice Kyle. Ebintu byawe byamanyira okupasa wazi eyo ube wamanyiwa era kikwatenda sita kubanga right now she's a winner, right? Yes, Today is the day you've been waiting for your life. Look at the smile on your face. Feel the joy around you. It's time. All eyes on you.
It's gonna be a lovely night. It's finally happening. Stand right by the console tonight. You feel like a bird flying. All the love given to them is coming back to you. Today is that day you've been waiting for your life. Look at the smile, it was not. Look at the smile on your face. Feel the joy around you. Thank you. Okay, Rema, banzirizeeko wano naye ng'omuyembe. Okay. Omugole waffe nga bw'ota ebintu manyi tubadde osuubira okukola surprise eno alina kyeyasabye ekirala kimu era tubadde tusaba nga Rema mukwano gwe ne mukakwe muwala we bakukwasa ebintu bino. From Mami, ebirabo ebyo bivudde wa mami wo era yasabye Rema ne Shifa babikwase musabako kabirawo ebintu ebyo jjajja nsaba obewo era Rema yakyaliwo ne Shifa jjajja ebirabo ebyo jjajja ebirabo ebyo Rema ne Shifa nga bamukwasisa ekimuli bagenda kukwasa ebirabo biri ebirapinge obigwe muzzukulu wo. Maama wo yagambye jjajja wakukwasa ebintu ebyo jjajja omubyokutte tewabitegeddeko naye mulimu ebayiko n'enjatula. Yalonze jjajja nti ye muntu omutuufu asaanidde obikwasa. Ensonga zazimanyi naawe oyinza okuzimanyi. Twemizanyo beeranze Rema ndaba oyagala kutuuka naye mbadde nsaba okuyagala akala kamu bakalogi jjajja ayinza okuba ayagala Jjajja nawe oyagala muyembe. Kapena boina ulingoza yumi akomyembe. Wali wano waba walija kayimbe. See
Kasikaweka sikamu Sebazima kakubulire Kubatiro manye So webonja baby Mama wetulire Programu semangat surprise yola kwa nabana mekena nikola mustayiro mbalaba abalaba TV muri confuse ngamba shipa aterote osembya yebira asoka kuba simu naye ate agambye ekirabo Rema abadde adduka atenga Rema bimu ku byo mama byadagala ebere surprise ya Robin ono mama byadagala Robin abere ku TV alabe bana abawangula BET abegombe alaba abawangula simanya best TV byonna ye yagambye n'omwana ngabere n'awadye ye nalungi ye buli kimu ye best mu magezi ye ali bright asinga n'agamba era shifa njagala Rema mukwasa wadye eyo naye nga mami kwali ku simu agenda kubatuwa obubaka bwe bambi atubulye ng'eshifa nze kwenobwakyekolola nnyo tebalije okukoza ajja tebanse nze njagala omwana ngabere happy asamake ajja bakitubuulira mumanye eno reality TV show nijjaba mukugamba ajja kubatubuulira Robin I'm not happy oba I'm happy it is okay naye nga sinagenda wala surprise zino zimenya naye zimenya nnyo abazitegeka mami abadde ne pressure ngesiraba Duka yingira mbizingo mwekwekeko nagamba gina byengendo omulekera nga bino byetulina otegeka atayagala akimanye surprise ate abuuza ebibuuzo omukazi ng'omwana wange ambuuza ebibuuzo nekulya n'omubyo obumuzita nayagala aweereze sente zikole ate namubuuza mami zaaki ozibaweereza kutya ate lizi lwaki munyumya nnyo ne mami kiki lizi nagamba nfudde essimu zinzita ate embeera nayezivudde so bambi surprise ezo zimenya nnyo abantu abakuumya ekyama naddala ng'omuntu gw'olimba muli pros omwagala nnyo munno naye walina omulimba olutwale mu kifo omulimba omwetoolooze naye bambi kino kye tuba twagala okubanga tukolera abantu zebeera surprise so ebamu bingi ngenda kusaba Robin ojjeko wano mami atuwa obubaka bwemulamwa ekikulu ennyo ebintu byonna tubikola netulya netunyumirwa nenkeke netuzisala naye wabaawo ebigambo ebyo ebikulu omulamwa gwa shemu katwagala mami atubuulire wano wennyini lwaki ayagadde kibe special nantunoonya bambi tali wano airtime weeri baba mungi kwegamba buli kimu stress yabitegeka yakola ki naye agenda tuwa ensonga zirwaki ne Robin wadde mbogamba nti nze mami byokoze sibyagadde abalaba Star TV mukimanyi wano it is a reality TV show ali free omuntu yenna wetujjewuwo you're free to say nze saagadde oba njagadde oba nsanyuse noyogera kyowulidde kati hello bannange emikolo gitungulwa mami how are you amoke bana abali emutuwulira kirungi nnyo twagala tubeere wamu mukolo guno so mami why ffe tetukoze ye omwana awali tugimuwadde naye ndooza ebigambo byenteereddeko tebimala okusinziira byowabadde oyagalirako onoganza asagala abeere alabe ku TV bawangula awaadi agambe bo baakula batya eyiye abeere nayo mu kisenge kye why yeah, mami. Mami is like, she's very sorry. So it's okay. It's okay. It's okay. What is okay? It's fine. What is fine? The surprise is fine.
So, maybe she's okay or happy. I know what fine. Naye mu byonna ayagala kisinga n'esanyo. I'm super excited. She's super excited. Atataddeko akakasuka. Yes, mommy. It's too much. Yes, mommy. This is too much. She's happy though some tears of joy. It's too much. Kimususeko, yeah. Mama, Uncle Lule, thanks very much. Yeah. Mami, ebigambo byabifunye. Mami, Robin musanyufu. Ate n'ekirala omukolo guli so colourful nga bwe twabusuubira nga bwe twali tukwogerako nga bwe twali tuimagininga guli so colourful guli so classy guli so amazing simanyi nabwe niza kikunyonyola bannange tiyeyanziza bakuwulira yes bawulira Okay. Kale mami oyina b'otumirako oyagaliza Robin akayimba amusiibule tumirako batumirako ng'ali wano ng'atubuulirako anti mbagamba gwe batumirako ng'ali wano ng'atubuulirako okay asembayo ne beerabidde bonna naye ng'olaba Star TV bakutubidde
Wanji mami. Yes, please. You are the best. You are the best. Thank you. I love you so much. I love you so much. Okay, mami mwagaliza akayimba tebiddwayo byonna but ye mami. Zaburi meka mami. Tine bwaba agenda kwebaka. Ayina otulagako kati tunava wana ayina otulagako ku mazina ogalabire ku stative. Ye mami akayimba katukuyiize. Bambi tweyanziza mukwano webale nnyo byonna webale kwegamba nze omukwano gwenkulabyeko mbadde nasemba kulaba ku mami wange era nga manyi nti yasinga omukwano naye yo extra bambi. Thank you so much. Ne bamami abalala tubasabira mulabiro ogwo. Bw'owa omwana omukwano tekitegeeza nti omwonoona naye omwana mufuule mukwano gwo ne by'omuwabula ajja kuba akuwuliriza temujja sika muguwa mu kintu kyonna mujja kuba muteesa olw'okuba omuwadde omukwano naye ajja kuba akuwuliriza kuba ajja kuba tayagala kunyiiza mukwano gwe right? Yes, lwojjukira nti mami is my friend oba tuyagala muhaatinga buli wosirika n'ogamba bannange ngenda nyiiza mukwano gwange nze mami sirowooza nti ku miggo gy'aba agenda kunkuba naye ŋŋamba anaabeera atya mu mutima kyengenda okuteeka ku mutima gwe kyekinnuma because aba mukwano gwo mami bambi webale nnyo kubeera good example ku bazadde abali eyo ate n'abalaba Star TV mu kitwale tunyumirwa ate bwe tuyiga omwana muwa omukwano tomuyita bigambo bibi kirabe kino kikola ki naye byagenda okukola mu nsi yajja okugamba abalala oba omugamba kirabe kibi kikola ki kitya era naye wajja okukola ki okugira abalala omwana womuyise nga princess naye abalala ajja bayisanga ba princess ajja kuzaayo omukwano. So mami thank you so much. Simanyi wenyinza kwebaza ne balina ba followers abatulaba ku Star TV abatulabira ku Facebook page yaffe Wowinso Magarawo abatulabira ku YouTube nkimanyi mukitegeera kino naddala abazadde mami tweyanziza tolekeka naye nzikiriza nkusimuja era nga nkulaba toyagala tuleka kale mukwano asoke wa mama ne ankolule mmwe mami kamwe big hug. Okay mami njimuwadde mami mwebale kubaawo munnange waatali mwebale mutamudisappointinga ne mumuwa amaanyi okugumira gyali olwokuba nti mufaayo banne ankolule tweyanziza thank you so much tweyanziza ne ankali ne Robin wanji okay Robin you were taswaza mami like briefly yampitiramu became friends nga tukunyumyako kiro na misana kubanga bwemanze najja nekyalira omuntu ngoinga deep into life yaabwe nenkikola with love kubanga mba nyingize mu kintu ekyo so a lot yaŋŋamba bingi newe bali mami ntamuswala thank you so much ne Uncle Saulo aliwo Uncle Saulo Kajambo tweyanziza Uncle Saulo baana tweyanziza nina mikwano gyange mingi abali ebweru akubira nagala kifa essomero lyensasula omwana asomere sijasomera shifa benagamba ozimba ennyumba teriiyo shifa munange omwana wange bamuyisa bati banenge tweyanziza mikwano abalala si kye bafuna mu bantu baabwe thank you so much mwe bali mwongera ssuubi n'okugumira gyali mami baayi mukwano tweyanziza
kale mukwano tujja kweyongerayo mu maaso ne Robin Relaxing maaso wajja kulaawo obubaka eri abantu abakimukoledde ababeddewo abeere ng'abeebaza naye ng'abaleba Star TV tetwasalawo okunyumirwa tuli ttiimu kunyumirwa kusiima nakuddiza ebirala tetumanyi. Thank you so much. Neyanza Elisa nabagamba gwebaoteekako TV olunaku lwakubiri ssaawa 4 ez'ekiro neddibwamu Proctor kumakya ssaawa 5 Shifa najjako TV tobuuza nti ate onaanonye eki tuba tuzze kusanyuka kunyumirwa kusiima bantu baffe kuddiza kyekyo kyokka kyetubaako era nga tusangibwa ku Facebook page yaffe oyinza okuba omuntu we yonna gyali kati mami wa Robin yatulabira ku YouTube nantunoonya naga Shifa Shembuto Mbabiri era kyeyasooka olowoozaako ye Robin. So omuntu we yenna ali mu nsi yonna olusanga ku Facebook page yaffe oteekamu ekigambo obisongawo Surprise Your Loved One kasita olaikinga page show ogirabirako bulungi ne ku YouTube Facebook buli wamu tubaayo mikwano. So bwe tutyo kasookere ne friend wa Robin yaliwa ani best friend bonnaye kati katandike n'emikwano gye babeeko kye batugamba naye temweditinga mboozi zonna muleme tugamba mulijeeyo byonna tulyatandikira wano tuwulire byonna byonna byemulekayo ebyo mubijeeyo tubimanye. Okay, so mami wa Robin kwali atulaba anyumirwa so yayagadde afiiringe nga omukolo guno ali wamu naffe era kwali ku TV lwaki anyumirwa naye lwakuba te alabamu bwakaabamu kwegamba byansobedde dda bwe nvudde wano nenzira bwenti ku ssimu nsanze antereddeko ku message banaye bwakaaba Shifa katirinja kikigenda mu maaso nengamba kansooke nzijjeko ddala naye nga bambi okwo bonna mukwano bambi she wanted the best. So buli moment abuuza kifuddeyo kigenze Shifa abantu balidde kwegamba bambi kale katandike n'omukyalo natugamba amanya ge atubulire ku Robin then tugende kwaddako. Okay. Sobaraba mwenna amanya nze Achola Romaria nabo babagambye Robin Kasosola nze mbaga n'enganda naye kansosodde byebisomye ebibadde byangu nga balusunguwa naye Robin kwogera amanya naye nga gyegagedabani abadde babasumulwa boogedde nga wali alaba TV naye alina abamusumbula eyo kati wanaabalaba jagamba nange byempitamu naye olaba abo baaguma ne basoma nange kankuve obuzibu bwalinga deadline za koswaka bayange esatu balaba amanya bampita mubuyukirivu emusajja wamamba jjajja wange bamuyita Nasanga Fausta nayefuba kwali Star TV kantaba jjajjira Njovu ne Nasanga bamuyita Nasanga Robin kyokubera mwena wanyesuubira mwewunyiza mikwano gya Robin zezekomeezaali bano kakati Robin mukwano gwange nnyo zisibira na mikwano miwala emazima amakulu naye Robin n'asiya kibano bwemulaba nze twasomanga kuba Robin namumanya ali mu fasitiya kuba ye waba akwagadde aba akwagadde kati ng'oyimanyi otuuka leeti kandi bongezeza bagambye tukwata 60% kukiina Robin n'okubira agamba lwayingira okukoleraku kusikwaka oba nkoze testi yamulaba nga yabikoze dda banange so omuntu mulungi nnyo era eyanzizza okubalabako. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina. Ebintu bibuzawe. Aha. Kati ekyo kirina tekitegeezaamu ekirala. Era mu gavumenti yaffe. Netumugamba yaffe bali. Tekuli pulezidenti. Mwenna muli ba pulezidenti. Okay. Nnyo nga gyenkomezza.
I know, yes. Yeah, I don't want to talk about book. Sagala, you're going to put up money. naye temugenda bigaana kujja abajeera bagenda kujja wakati wammwe bajja kubajeera just because mukwatagana wagenda kujja wange bajja bitegeera netereera naye nejja okay so mbadde nkyagamba nti nga temunawuliriza ono abazzeemu obanga owulidde olugambo biri nnyo mu bakyala nga tonnawuliriza bano boolabye oluvannyuma wuliriza munno kuba omumanyi abatakise yoyoyoyo nga tonnawuliriza mbu banjogeddeko bino baki ng'owuliriza munno awo mujja kuwangula maleko nnyo banange tweyanziza nnyo muwulidde omukwano omuntu aba n'omukwano ogwo nga talina wakijjayo kibalaga naye nze mba nsobola okukiraba n'abantu bakirabe engeri gy'owulira ebirovin era n'abafamili kyemmanyi bakirabye ekyokolya so kati bwekityo rovin ogenda kuwa naye nga ku ogenda kuwa ne mmanyi obubaka wali we twasembedde ng'akugambye ku ssimu kati njagala ow'emmami naye obubaka omugabe emmami kyokoze kubanga kati alaba sasiki abaakibuuze banga siri mubi so kati abaakibuuza alabe we kikusanyudde kubanga buli omu aba yeebuuza ekitutte otya surprise ogirabye otya ngenda kati oluzungu n'oluganda kuba mutuweerera let me come kubanga tubenga tuyige oba bandikadde muno olunaku tetudde nembagamba speech kuba nange soka okwebaza abantu bonna abaze bange thank you for the time mukumye obudde oba nange mweba omukolo gwange gutambudde mu time sirireyinze tondireyinze tewali adireyinze nenziraku okwebaza mikwano gyange zerina emikwano banange omukwano gukira oluganda omukwano gukira oluganda nina mukwano gwange gubaita liizi aliwali singa bamupikira liizi jangu namalangaawo tabanyikifaananyi omukwano gukira oluganda he has stood in information yeah Hey, what was it?
I don't know what to talk about this. This person is more beyond that something. I'm telling you. This is a over chuma, over this is straight forward. I got to go back. I hate this. It's like come to me. I just met this person, but this is beyond. But I like the whole God. Nothing I've lacked in my life. But Uncle Freddy, I want to get some meat. Let me try something. I can't wait for 5 minutes when I will put up and so bright. That is me. Uncle Fred, thank you so much. I'm back in life. Mukama yangana fumwana n'omuzala ng'ayinamu omuntu olwokubiri amubuulirira oyo mwana abaagala okusoma. People used to see me era nga bagamba mwana nga mulungi mwana asoma ebyo tebikola era bazadde abagaba tebikola owa omwana kyawulira kyayagala bannange tasobola kulemerwa okusoma okuggyako nga sitaliwo yemungi. But I'm afraid. Saturday, I go out with him. If he fails, he traces something, I get on mobile money, and which is enough. Katibana, you command a picture in the middle one and let you if I want a car, I'm afraid, but it's your Papa Stone, so I can use it because I have no friend. I'm telling one is him. But now you remember it is so good of him, and that means of being an achieve. Then I'm going to the 6 hours sister. 6 I take the other single way and always but you know among everyone close us but I see a mama of managing a little. Wow, don't talk about him and I'm like money. People can judge. People can say I can't do this, I can't do this. I have a aim in my life. You know, future goal. You show the video. I know that I was the most hard working at school, I think. What to come? So, Mr. Metan said, remember papers, remember so such things, group work, I know better break for campus. People is very young to jail. Sometimes they didn't have time. They didn't be social to people. For you to move along your people, you have time and you actually need to work on one. My name is my life. I don't believe in the so, Mammy, whoever's in you, or you want, she's from the level of campus, and anyone number. We don't send you guys back and forward. If you're a boxing or looking to a so can you kill your own ways? When Muda mentioned name on the Joan, you get to the bedroom table, when the way that you're being in the that's money. But in the righteous, some other man, she found. That is in a reason you are woman or just for one. Mommy, thank you so much. When I talk about you, I don't end. You're going to know nobody do Auntie Betty, Auntie Benna, Mamma Jagala, Mamma Mamma, Auntie Benna, Auntie Betty. When no one is so well, I'm going to get it to money. If you don't believe in us, you can't be
kuba nina alafalo kituse bajjajja bange bonna abinatente mwebale nnyo okujja mwebale kutwagala mubeerawo mu buli mbeera ennungi n'embi nebanenge bajjajja mukama abaweeki mukama bannange bulamu siina we nali ngenze nesitabasanga kale mukama nga yebatunda bulungi mwebale kujja tewali kibakalubirira kasita kibanga kikwata ku bantu bemumanyi. So degree yange eyo mami watali ne dadi my parents are all abroad as per moment babadde bagala nnyo as parents yes babadde bagala nnyo okujja kigaani but I'm fine. Mom is doing all this judges are wrong uncles are wrong no problem. So degree yange ngenda jambaza uncle ne jojo in their places nebaza nnyo dadi wange dali wamanza ddala nnyo naye abaddewo nnyo nange eberumu. I love anything in this world. Buli kimu kifune and in time kyagala mbere nga negomba kiringa I don't have, so I love him so much. Still I know he's watching, but where is our video right now? Manambe bazali bange wabale kujja mwonna aberekereza Dora, thank you for coming. Dora is my friend, sweet friend. Fiona, thank you for coming. Mukama abulungi sabantu. Okay, Banange, we are going to count. We count from 1 to 10. 9. 8. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sometimes it disappoints. Bye bye.